Baniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno ogwa Uganda ey'enkya abalungi abatugoberera mukola ky'amaanyi era kya ttendo okubeera nga musaako ne musubscribinga ne mulikinga ne musharinga ne mucommentinga ky'amaanyi abali mu mawanga ag'enjawulo naye okusinga ddala bannayuganda okusinziira ku analytics oba ebibalo bandaga 46% mu ggwanga Uganda mulaba Uganda ey'enkya. Ekyo nno kiraga nti ku channels eziri ku online yandibanga eri different kuba abasinga balina audience wabweru wa Uganda naye ebitundu 46 ku buli 100 ebisinga biri waka. Ekyo kinzizaamu amanyi kuba ekyoto kyange kyakulaba nga abantu abali mu Uganda we use the voices we have to call for change. Senkyukakyuka eyiwa omusaayi nakina ebintu ebyenjawulo sectors ez'enjawulo enkyukakyuka enjawulo ebeerewo, so it makes me happy okulaba nga 46% mulaba mugende mu maaso mutugobere. Ndi ne muganda wange munnamawulire ow'amaanyi ate nga musajja yabagambye yalina abayimbi abaliko yalina abakomediani abaliko so ye manager w'abantu abali successful bamwita 1Ks Isaac 1Ks sebo kansooke mbuuze ku bantu abalaba Uganda ey'enkya ne channel yaffe Isaac 1Ks naye kati Uganda ey'enkya munnange tubadde ngaawo nga tugiraba naye nga tugamba kubanga zezimu ku channel ezizo okweducatinga waliwo channel zino ezijja abantu kuboggola buboggozi naye channel gy'osobola otuukako n'ojjamu ekinyusi tukiyita kinyusi n'ofuna ekinyusi eyo channel ebeera yakabinya ate ogenze n'ogamba nti mu Uganda 46% balaba channel eno ekyo nakyo kintu kikulu kubanga abantu abasinga abali mu Uganda nga balina YouTube channels bakolera wabweru abantu babawweru era ogenda okulaba nga Uganda ekinene nnyo oli mu 5 then Dubai nobeera na 70 naye buli wookolera tugamba build Uganda by Uganda ekyo beero kati kitegeeza ate gwe wano kikulaga nti ate Abannayuganda balaba nnyo n'okusinga abeewabweru kati awo content bw'abeera atuuka ku muntu mwennyini gw'oyagala kubanga owa Dubai ajja kulaba agamba omwana naye ono omuntu wa wansi oyo yalituuka ku information eyo. Nze channel yange osobola ogisanga channel ya Isaac 1Ks okusinga ennyo ebeerayo entertainment ne politics abeerayoko naye oyo awewuka naye ng'ate Uganda ey'enkya yeekuleetera ekintu nga tebakirumamu fene waffe tuwewulawewulamu. So eno video mugagiraba ku so ogenda maaso no subscribing ne ku Isaac 1Ks 1Ks kiri WANKAYZ subscribing ko tugigoberere tubeere nga tukushinga ekintu case olwali tutunye ensonga ya ezebeera mu mawulire nnyo lwete twatulabu nnyo journalizinga oli analyst mungi nnyo ne ku TV gye tukolako Baba TV eya omusumba Rosias Bugingo. He has been in news for good and for bad reasons. Omwaka agumazeeko ngera yagwetise musumba naye nga mawulire kye tumukavalingako bya mbaga kwanjula mukyala kakati naga nti Bible ebyo byonna first and foremost kyoga ku lifestyle ya Pastor Bugingo yenga omusumba gwenga munnamawulire. Kati nze Pastor Bugingo kyenjizija sooka okugamba ti Pastor Bugingo aganye okujjayo ekifaananyi kye ekya Pastor era n'atulekera kakookolo ka bwa Pastor kyenyinza okugamba cause bakugamba tujja kulabira Bible egamba munaabalabiranga ku bikolwa byabwe naye I'm not so sure nti Pastor Bugingo aleese ebikolwa bye ne tubirabirako because if you were pastor ekisookera ddala amateeka oba simanyi mwegali omanyi nze ne musajja musiraamu naye mpulira mu mateeka 10 simanyi oba mulimu tovumanga mwekiri so ekyokuvuma siteeka lya Katonda naye kikkirizibwa mu bulo okujjako nga kikkirizibwa okujjako nga kikkirizibwa naye we kibanga tekikkirizibwa ekitegeeza nago ku mateeka ga Katonda nti wenzijja n'enkuvuma ate mbeera nzivodde okuwangana ekitiibwa kyo then ate batugamba tuli mu kifaananyi kya Katonda so Pastor Bugingo wodda wadde onyiziddwa kubanga ekikulaga nti oli pastor okusoomooza ne wekuba okungi ennyo how you can handle
that kusoomozebwa kwanjawulo kufa kubanga nze nja kukuba bayibuli egamba nti wenzija n'enkukuba oluyi teekawo n'olulala nkube kyesisuubira nti eyo gundi eyinza okuba tekola ku pasita Bugingo ye akugamba nti w'omukuba oluyi naawe muddize alinga aleeta enjogera n'agijjayo bulungi eyabizzaayo okitegeera lwaki njogera bino ndabyeku pasita Bugingo ng'avuma bapasita banne n'agamba gwe simanyi ono pasita Ssenyogolo kwegamba oli kwogerera mu church mu bagoberezi n'endiga ne zikuba engalo kubanga pasita avumye Ssenyogolo oli n'agamba bano bamabizi simanyi omanyi embizi kyekintu kyetutwala ng'ekisembayo kyotandisanye vuma muntu era wamala nsobola okuvuma buli kimu naye weŋŋamba wamala alinga embizi awo tubeera twawukanye naye pasita Bugingo akulaga nti ekigambo embizi kimuviira mu kamwa n'akivuma omuntu nga teyesitaddeemu wadde ku kituuti abagoberezi ne bakuba engalo kubanga avumye naye gwe olowooza gwakuba engalo noono avumye mubeera era nze waliwo weŋŋamba nti wallahi wendisanga simusalira musango kubanga bayibuli egamba tosaliranga muntu musango naye waliwo lw'okubamu ekifaananyi n'ogamba nensanga omusajja oyo ku layini y'eggulu nze ebibi byange kirabika ndisonyiyibwa kubanga bayibuli y'emu egamba bwe baba balayiranga mukuba ebirayiro ntera obbawulira kubanga ndi munnamawulire nkwata amawulire agamba mu bubi mu bwavu mu bulwadde ne mu kufa okufa kwe kulitwawula naye biri byonna mu bubi mu bubi mubeeramu okulwana mubeeramu okuyomba mubeeramu ekintu kyonna kasita owulira kibi oli naakugamba mu bubi mu bwavu oba oyina ssente oba n'oleeta n'ekintu ekisembayo nti mu bulwadde no pasita Bugingo ayogera ku kikulukuto waliwo oli nga yafuna omukazi we nga mulamu batambula emmotoka n'emukuba ebigere olumukuba ebigere ne bagamba ebigere tubitemako ne bagamba nti yamukutudde ne backbone takyasobola situka nga gwe omusajja gwokyusanga n'okyusa switi n'ogira bwoti twalina munnamawulire waffe eyo ejjinja yafa baali bamuyita Brenda naye Brenda yawasa yali mulungi oli akola ku NBS FM Brenda oyo najja n'alwala yatuuka ekiseera Brenda n'amala mu koma emyaka egi nga bamukyusa bukyusa afuka waali ne batuuka ne bamuteekamu obuseke naye nga musajja waatuula kweko kwe bagamba nti nayagala omuntu so just imagine oba gwe ekikulukuto kikuddusiza ng'ate ekikulukuto ekikuddusa omuntu akyasobola okwogera akyasobola okwetambulira akyasobola okusiimuula omusaayi gwe we guba musaayi n'akuddusa olwono gw'otasobola gamba nti maani obubi bwo bugjeewo so eryo etteeka n'olaga nti olimenya ate n'ovaayo ne weewaanira ku kituuti waliwo juzi ka vidiyo ke nalaba ng'agamba omukazi n'obeera ng'owunya akamwa n'owunya nnika kwegamba ebyo abigamba bagoberezi mu bagoberezi fewe nze nagendako mu kyaki nga nkyali muto naye nga tulina ekintu kye tuyita Sunday school simanyi oba Bugingo alina Sunday school Sunday school yabangulanga omwana ogenda otuuka mu church ng'olina w'otuuse then ekintu ekirala kyeŋŋamba nti pasita Bugingo ate kati takyaswala aswaza buswaza so aswaziza nnyo abalokole n'abagoberezi bonna era kyova olaba abasumba bonna kale gwe wobanga gwe bawalana Serwadda n'akuwalana Ssenyonga n'akuwalana Kayanja n'akuwalana bwenga oba kiki oba mulungi nnyo kyogamba buli we wabeerawo gwe mubi olaba n'abakulembeze be tugamba nti tubawalana babeerako n'agamba naye nga gwe kyakiyo yeeyimirira naawe nga kyaki yokka we yagenda ku mbaga kaŋŋambe k'okwanjula yayanjulira wa Susan Makula bamwanjulira wa ali wa Nyombi Tembo yes Nyombi Tembo Susan we bamuzaala ge maka gaabwe asobola okulaga mu ddiiro nti ekifaananyi kya taata kyekyo lwaki olowooza bandimutute mu Nyombi Tembo omuntu yenna yandyagadde okugenda okusaaliza ab'ekyalo
abalage nti ndeese naye ngono gwe twogerako gwe banjudde ye Musumba abakuwerekedde nandibadde nsuubira nti Bugingo osituse abasumba Wilson Bugembe guno wano ne basimba line olulayini kubanga nze weŋŋamba nti ndigenda ku kyalo wa mukazi wange leero wamala nja kusuubira nja kusuubira kaŋŋambe eno nkola ku TV media house ndala nsuubira aba media houses endala okumperekerako olabe MC Cats olabe baliya mu voice nga bajja banoni bani bamperekere bamawulana kubanga yeeyo saako gyendimu naye ate gwe Omusumba saako eri kuwerekera mulimu awe mule nnyo buli watuula ku gundi awe mulayoyo Katolubwama mulimu Gashumba ali kuwerekera mubuze nti mukazi waliwa olikitegeera walabakoko mukazi wa Katolubwama amazima sijja kulima nti bamumanyi sina na kifaananyi naye olowooza nti ku bwa serebu Katolubwama bwabaddeko olowooza abamawulire basobola okubula okwebbirira ekifaananyi kya mukazi we tomanyi mukazi wa Dagalasi Lwanga mumanyi bulungi tomanyi wakati mumanyi bulungi tomanyi wange mumanyi tomanyi abo bowulira nti bamaanyi abo n'ogamba nti simanyi mukazi we lwaki abo tobamanyi kitegeera nenga bebakulembedde era ne badda n'eri omukazi kirabika yakoowa mu Bayibuli mulimuko nti we mukoowanga nga mulaba we mutuuka temukyasobola kukwatagana oyo goba wondeetere olunyiriri olwo enkya ŋŋenda ku kituuti kya Bugingo nfukamire mugambe taata so Bugingo atuswazizza omanyi yatuulaawo n'agamba omuntu akugambako si wa ddiini yo akugambako si muganda wo si mwannyoko naye yakugamba nedda ensi buli weewaba tulina obbagambako oyo Bugingo ayogera ku Bobi Wine very good n'avuma Bobi Wine yamuvuma mbugwe omuntu akubuzaabuza yagamba nti lwaki ye lwaki yayogeranga ku Bobi Wine mwana wa nnyoko bwe yavumanga n'amuvumirira abaana n'amugamba sirabanga musiru ng'oyo sirabanga munywi wanjaga gy'oli nti bagikoleeza bonna ye lwaki tayagala mwogerako omusajja n'avayo ku kituuti n'amya ku kituuti n'agamba nti kati adde boogera kakiripu ke twalabye ng'agwa mu kifuba mukyalaga nti kale n'olaba omusirusiru kati kino embaata kino ekifuba kyendimu kikyo gwokiri ku kituuti oyo oyo takya promotinga buseegu abwolesa kubanga okupromotinga obeera eno n'ogira naye yayeresa bwolesa gwe nsobola okulaga tikitoko ya yoyo Susan Makula njikugireyo giwulire toyita ku video 3 nga Bugingo tamwogerako Susan nkwagala nnyo Susan yafuuka katonda mu House of Prayer Ministries era buli olumala okutendereza bannaye katonda oli mulungi bagamba Susan wooli Susan mukazi wange mwagala Susan oyina amagezi asobola okugamba endiga zonna ne zigenda naye ng'asigazza Susan naye kino kirekawa ebyenzikizo eddiini y'obulokole mu ggwanga Uganda nebyetulaba n'obufumbo ekyo ffe kati ffe twali twandyagadde okulokoka oba twandigambye nti katulokoke wendaba ebyo bimmalamu maanyi ngumira eno neŋŋamba kasita eno ne wenfuna basatu bagamba maani hakki kasitobera ng'obasobola naye gwe obuulira kati oyo tatya kugamba kale kankuwa example nina obutakwatagana ne mukazi wange nengenda mu counseling ewa Bugingo emugamba mukazi wange tandise okunkyankalanako njagala counseling oza counseling kijasobola okumpa nemugamba nti ekiro twekubye ku olwo yankwatira akasituulu asobola okuŋŋamba nti maani mugume mubeere wamu asobola okumpa advice eyo nga ye obulwadde bwabaddusa wawulirako nti Teddy n'abaana n'abalika kati ffe otumwogerako ffe baavuma olwogerako oli mbizi olwogerako totegeera omusiru oyo jangu mu kifuba kyange mbaata gwe otwala otya omuntu ku poliisi ye alabira ddala ye yayogereranga abantu yayogereranga wano Bobi Wine bajja bata abo be basse tebalina naye ye alabanga okumuwawaabira
kinene nnyo naye nga waliwo be yagambanga bate. You've raised such a patent issue nti abantu abagenda bo mu counseling ku nsonga z'obufumbo abawabula kubanga kyekyo nze nali ngenda kwesimbawo ku bwerosi wano ewaffe eyo ku kyalo bakiyita Jinja ekyalo bakiyita Rubas Road. Yes. Ne twesimbawo ku bwerosi wano we nali ngenda okwesimbawo ku bwerosi wano ne bambuuza Isaac oyina omukazi? Gamba sina mukazi. Ogenda fugaani? Nembagamba ate okwesimbawo kyetaagisa kubeera na mukazi. Bagamba LC waliwo abagenda okujja abafumbo ng'agamba sidda wa musajja naye nga LC oyina obbatuuza nga tebanaba nagenda ku poliisi kubanga basookerawo. Oba coming sit down baddeyo mu kisenge obagambe nti maani mulina kuddayo mu kisenge mwesootinge. Olowooza Bugingo alina advice eyo yasobola okuwa omuntu mu kyaki ya Bugingo kyemmanyi by'okunoba shaka kugamba ekyo kyoto kikyali kive mukazi wo wakunyiizaamu funa omulala mukazi wo wagira nga n'abantu betwali kubanga to be a born again. Yes. To be a born again kuzaalibwa obujja oba okudizibwa obujja naye Bugingo kyakiye opposite of born again yeri die again kubanga ogendayo n'ak'obulokole you die again. Ogendayo oli mulokole ovaayo oli mufu wokkirizibwa n'akamwako n'obatizibwa n'oyatira anti kweka okukkiriza n'akamwako n'ogamba ndi mulokole. Yes. Okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako nti ndi mulokole. Kati ekyo kikwawula ku bantu abalala era Katonda akulaba nga kitangaala kyansi era waliwo we batugamba nti Katonda alaba abalokole nga baliko olumuli olwaka. Omanyi omumuli ogwaka? Isaac Sebo manye enjiri nti omumuli ogwaka gukutambulirako kyekitufuula bannamawulire kumanya. You're the light of the world. Naye can you stand on your two legs and you tell me that Bugingo is the light of the world? Bwemba mu kiti kyawo ky'obunnamawulire kiyinza okuba ekizibu okuvaayo n'enkyatula nti Pastor Bugingo is the light of the world. Kale tukize mu common sense. Kwawe mbeera nga ngendera ku bikolwa. Bayibuli ekugamba toyendanga. Omanyi nga bwe bali mu bwenzi nga tokirumyemu bali mu bwenzi toyendanga yakikoze. Era omukazi yatuukako n'agamba mpulira ndi lubuto nasesemye omusajja wange n'aŋŋamba no. Kitegeera ekitegeeza ne Kampala mukadde bakiika. Kati oba nga bakugambye toyendanga toyina kuwasanga mukazi wakubiri oli mwagamba kufa okulekanga ekibaawula bwenzi kufa n'obwenzi tebubaawula. Nosokoleke nakwala olunnyi oluga nti ekyawula abafumbo nti kyokka kiri kimu bwe bibanga ebirala byonna byonna ebyokubeera mu bubi mu bulungi ne mu bibi byonna byonna ekiyinza okubaawula kyovala Pastor Kiganda ye yawukana ne mukyala we bwe yagenda n'owa chapati ekyo kyo kyalyokke era divorce ebeera okke kwa Bayibuli ekikkiriza. Kati kankubuulire waaliwo omukazi oyo yali omwenzi baamukwatira mu bwenzi ne bamuleeta nga baagala mukuba mayinja kufa. Ne batuuka Yesu yali awo ne bagamba sebo mukama waffe ono mwenzi agwana kufa. Bayibuli egamba mbonaka wansi n'awandiika ku ttaka we yasituka ekigambo kyali atakikolangako yaba mukuba ejjinja. Ekitegeeza bayinza okuba nga tebagamba kya bwenzi kyokka naye oba tokolanga ku kibi kubanga ffe tulaba ebibi omanyi nga ffe tugeraageranya ebibi ekyo ekibi kyoyo ekyo ate oba kubba wali 15,000 nze neŋŋenda nenziba emitwalo 10 oga Isaac ansuseeko
Isaac ne Katonda tasobola musonyiwa naye nga weerabidde nti ffenna tulitamingibwa nga babbi mu maaso ga Katonda byonna bibeera bibi naye gwe oli kugamba kati oli teyagamba yali ategeeza nti atakolanga ku kibi kubanga kimanyi nti waliwo eyali tannaba kuyenda ng'ayina amateeka gagoberera naye era waliwo ekibi kye yali akoze so kwe kumugamba ate okikolangako amukuba ejjinja kitegeeza nti kyonna ky'okola naawe weefumiitiriza n'ogamba kyenkola kyekituufu wemba siri mutuukirivu lwaki nnenya Bujinga amanyi nnyo okukritisizinga banne n'akritisizinga abali b'ebisiyaga bano abasumba abali b'ebisiyaga kubira Mukama Katonda ow'amaanyi mu ngalo naye gwe oli ku kyabisiyaga gwe weerabidde nti oli kusula n'omuntu w'ekibi tomugattanga mpeta ffe baatugambanga nga tukula mu Sunday school eyo gye nkugambye nti nagenda mu Kaakatini nga bagamba ngenda kukuuma omubiri gwange kubanga omubiri gwange ye yeekalo ya Katonda weebeera yeekalo ya Katonda nja kwegatta nga maze kuteekebwako mpeta naye n'otendewalirwa webituuka awo n'ogenda gy'ogenda naye ekyo tekikugjaako nti okoze ekibi era Bugingo byakola kibi naye akimanyi naye Bugingo yakutta ekibi kye n'akifuula ekirungi n'akugamba Susan Makula Kaboogere batya nze nkwagala era in fact woba mwenzi oyo omwenzi gwe njagalira ddala mu kituuti wakati mu kkanisa oyinza okubaako ng'okigamba abantu basatu naye you have 1,000 people b'oli kugamba ebintu ebimu naye nga nabo batudde bakuba njalo we bakuleetera sente weewo era muganda wange sitaani atuula gy'atudde n'atuseka ne yeewuunya omanyi waliwo ekibi ky'okola sitaani n'agamba bano nga bansuseeko nga naye ekibi ky'okoze alaba kimususeeko Bugingo akola ebibi sitaani n'amwewuunya n'agamba awo nange sisobola tuukawo awo sitaani yali malayika ssebo Isaac sitaani yajja okutta n'okuzikiriza n'alaba Bugingo byako agenda n'alaba nga bisusse ku bibi ebyo ebisatu okubba okutta n'okuzikiriza sitaani n'ayima mugulaga n'agamba ate mu ggulu gyali yonna n'agamba n'omwana munayima mu ggulu sitaani n'abeera bwali n'agamba alla Bugingo ate gwe wandibadde mu kifo kyange kitegeera kubanga sitaani yayagala okukomandinga abantu ne bamulema bamusuula yekka Bugingo akomandinze abantu bameka otugamba mbu we are in the image of God kitegeeza omanye endiga zabuziza so nze Bugingo simuyinaako buzibu so tewali kirungi kyolaba nti Pastor Bugingo kiyinza kukiisa naawe n'oluvannyuma twanakamwako nti olokose tokiraba okombulireyo gwe kyoyinza ogamba nti kino kiyinza okundokola abuuliridde ku bantu okusonyiwagana abuulira ku kusonyiwagana ye yasonyiwaani Teddy lwaki tamusonyiwa wabeera atulagira Teddy waaba yanditandikidde ku Teddy okusonyiwagana Teddy nkusonyiye komawo ewange ye yandibadde namba 1 kiki ekyokubiri akoze ebyamagero abantu abagendayo abantu bafukibwako amafuta ne bawona nina n'omusamiza asobola okukola ebyamagero Isaac ayambye abayimbi ba gospel abamu era ensimbi ne bafuna n'abalaza omutima omulungi yani atayambye muyimbi wa gospel oluyimba ebyo mubiveeko mbu ayambye abayimbi ba gospel oluyimba we luba lulungi nze nakugamba ndi manager era nze abayimbi be managinga mugamba oluyimba lwe lukweyimirira oluyimba olubi mukanya kubeera na ssente musajja n'omugamba nkubira oluyimba n'agamba tegasaawa mukaaga ogw'ekiro naye omukaaga ogw'ekiro yaani akulaba naye oluyimba olulungi oluluteeka ku TV bawagizi be badda mu messages please play Liam Voices music play Maulana and Rain ne bagenda ku YouTube naye waliwo oluyimba nga ne wona aluteeka ku YouTube ogenda ddulaba gwe ne bakyalibo nsonga yonna eyinza kujja mu nzikiriza gy'olimu kusala kudda mu bulokole Isaac nsobola okudda mu bulokole
nsobola ogamba nti kandokoke naye nga sirokoka lw'abantu nti ndokoka lwa bugingo ndokoka lwa gundi bayita nze omusumba omugwe mmanyi era oyo omusumba gwe nsobola ogamba nti ye najja naŋŋamba Isaac kyuka ye musumba Wilson Bugembe era I love that guy with the bottom of my heart naye bano abalala omuntu ayogera kino ng'oli kwagala twaliko mu lockdown ng'abantu baavu tebalina ssente tebalina mmere musumba bugingo n'agamba gwali eyo mu gundi tolanga ekimu eky'ekkumi okiteeke wano lockdown we bateera oleete omuntu ali talina mmere gw'omugamba asoloze ekimu eky'ekkumi akitereke lockdown bweggwako akireete gwe ssebo weeyitaki yatuulako mu ssente bw'ati 10,000 mutwalo 2,500 naye ng'abaze baagala bugagga betagana kyamisano bakyagula omanyi amacha gondi radios zayina radio stations ziwera oba ameka simunenya lwa radio stations ezo investments ze naye okumanya nga abantu abo bakopi omukazi yatuuka nti kale woba oyagala divorce twawukanya bakoko byompa gamba nedda eno Susan ku salt by the way Katonda nyambe nga newe biba binkutte salt eyo nsobola kugendayo nsobola okugendayo sisobola gamba nti sisobola naye ŋŋendayo kola kubanga wano wendi omusajja gwenkolera weenyalimu nnyo ayagala mu 7 n'obwana bwe bwonna naye nze state house yange eri Magere era eyo gyensinziira naye nkolerawo emyalemu ekitegeeza nti tugatta emirimu naye tetugatta bye tukkiririzaamu I do my work nengukola bulungi najja naŋŋamba kubanga musajja mulungi waliyo ab'emyalemu abalungi ne wabeerayo ab'emyalemu bugingo bwakuyita ogenda oweereza abantu ku salt nsobola okgenda naye era sikkirizaganya na byakola ate yeeyo kyatamanyi nti musobola okuba nga temukkirizaganya naye ne mukolera wamu tetulina kubeera ba mikwano kola ffenna musajja yamira ku kitutu n'agamba nti muhoozi ye gwalaba ng'omukulembeze w'eggwanga en message naye ye aŋŋaana okulaba Bobi Wine ng'omukulembeze w'eggwanga era yagamba nze muhoozi gwe ndaba nze wenjogera ku Bobi Wine ofiira ki lwaki gwe oyagala ekikyo kyekiba ekituufu nga ne Yesu Kristo baalingamu n'obutakkaanya n'abantu bennyini abagezi banne era ng'amanyi nti kino kigenda kubeerawo naye n'akireka ne kibeera kale naawe wadde oli mu lokole owagira muhoozi naawe tuukako ekiseera olekeko ekintu ogambe kino nkirese kibeere Katonda yategeera Yesu yategeera nti bagenda mukwata bamukomerere naye yakireka ne kibeera yandibadde adduka ekiro ekyo n'adda mu ggulu bosinkana Pastor Bugingo olwaleero nga tumaliriza omugamba bubaka ku byonna engeri gye yeeyisaamu style ye everything what would you tell him ekisookera ddala mugamba adde eri Katonda alokoke kubanga si mulokole mugamba adde eri Katonda ekyokubiri kyenyinza mugamba nti waliyo amaziga gakaabya aga amaziga gajja mulondoola ekitegeera n'ekirala nti teyeetaaga kwennyonnyolako nnyo okubeera omutuufu omuntu omutuufu ne wootayogera bategeera nti oli mutuufu naye ye yennyonnyolako nnyo okulaga abantu nti ndi mutuufu tekyetaagisa kwennyonnyolako woba oli mutuufu woba tobbye nenzija nenkugamba obbye ne woosirika obusirisi endabikayo yokka naye kasita ŋŋamba yaani abbye bannaayo obubbi obuli wano nze nabagamba kujuza ekyange kyabulango amangu ago so ye Bugingo abalungi adde ku mukutu ye mukulu Isaac Wamikezi tujja kutuulanga muko naye tukube emboozi bwetyo mpola mpola alina ebintu ebizimba ensonga ezizimba mpitirivu nnyo era tujja kwogera ebintu ebyenjawulo omukulu naye musooke mulyoke mutegeera ategenya ddala ku mukutu gwe Isaac Wamikezi Isaac kyekimuso kiwandika ne 1K eri WANKAYZ naye so okusangayo exclusive shows ze endala so tujja kubeera nga tutulamuko na different perspectives ensonga eziri social economic saako n'ebintu ebirala byonna bimwetaaga okulaba takumira mpeera batukumire mugobere emikutu gyaffe gyonna mwera